Ebintu nno byeyongedde okutabukira mukulu Yosete Bukabulwa olw'abalaalo balemezza mu bitundu byaffe ebya Acholi Gulu ebya Northern Uganda. Abalaalo bano bajja ne beefubutika ku ttaka ly'abantu ne bagobako abantu ku ttaka lyabwe ne babafubutula ne balowooza nti munnange balina obwogerero ebwa mukulu Museveni. Naye munnange Bannayuganda bategedde abalaalo bano ne bagamba nedda balina bafubutula ne babajja mu kitundu kyabwe era nga genkubulira oba gegamba essaawa zino Museveni ali mu kattu ali mu kutya olw'okuba Bannayuganda abawangalira mu Northern Uganda bagambye nno nedda ekimala kimala abalaalo batuviire mu ggwanga lyaffe era bwe batyo batandise okuba nga babafubutula. Gwe Munnayuganda mukwano gwange kyakuyiga ki kyofuna mu kino ekintu? Kyakuyiga ki kyolaba? Kyakuyiga ki ekyenjawulo kyogenda okulaba mu kino ekintu? Oyinza okitwala nti just naye mukwano gwange tukutegeeza nti lwani wayinza okuvawo olugendo olutwala Museveni. Baganda ffe aba Northern Uganda bo batandise okuba nga bayimukiramu, batandise okugamba nedda tukooye Innocence wayo Kaguta Museveni atugamba abalaalo tebamanyi gye bava ate abalaalo bano baviira ddala mu mawanga naye gye tumanyi gyasibuka kakati ne bajja ne bagoba bannansi abawangala mu Northern Uganda ku mataka gaabwe ekintu ekitabatabudde ne bagamba no nedda ekimala kimala Museveni yakola bino ebintu tewali muntu mulala yenna ayinza kuba nga akola ekintu kino okuggyako omukulu Bukabulwa yagenda maaso n'okola ku bannansi effujjo ebikolobero kwegamba ye kyawulira kyayagala kyagenda maaso n'okukola. So baganda baffe abalaalo bagambye nedda ekimala kimala tukooye ejjoogo tukooye akamanyiro tukooye okututwala nga abatategeera tukooye eggwanga lyaffe okuba nga liringa eritalina bwogerero kubanga abalaalo bo bagenda mu maaso n'okwerigisa mu nsi mu kitundu kyaffe kino kya Northern Uganda nete nga munnaffe bannaffe abamu Northern Uganda bo munnange basigadde nga bawankawanka nga tebakyalina ttaka ng'ettaka lyonna liyiziddwa abalaalo ne bagamba nedda akamanyiro k'essaawa zino kakulozingibweko naffe tuyimukiremu tutandike okulwanirira ebyaffe tutandike okulwanirira ettaka lyaffe ate nga baganda bange kino ffenna kye tulina okukola. Abantu bano abajja nga tetumanyi wa gye bavudde ne bajja ne beefufubbaza ku ttaka lya Bannayuganda banange abantu bano bebatega okuyita abantu bano beetaaga okugamba kubanga buli we tunaasirika ne twetuulako ne tusirika busirisi muganda waffe ffe abaluuzinga ebyaffe bye biggwaawo bo bano bagenda mu maaso n'okwenyweza ate munnange bwe bajja tebaagala kuseguka. Kakati Museveni wabanga awulira ategeera nnyo afune oba abalaalo nga baagala nnyo afune walala waabatwala oba eyo gyasibuka gye bava ne beeyiwa mu kitundu ekitali kyabwe abannansi ne batuuka n'okuba nga bo babafunza tebakyalina bye bakolera mirimu olw'okuba nti abalaalo baleeta ente zaabwe ne zirya emmere y'abantu ne zikola ku bantu effujjo munnange nga Museveni asirise. Kakati nno agenda kiwulira kubanga bo Bannayuganda bategedde era nga tugamba nti kakati naffe tusimbudde olutalo lugenda okutwala Museveni ndabika nga lutandise okuba nga luyingirawo. Gwe muganda wange mukwano gwange bino jja bitambo bya Just bino jja bitambo bya kunyumirwamu nebo abantu bakooye abantu Bakowu abantu kye baagala bakimanyi era mukulu Museveni Bukabulwa twongera omujjukiza nti Bannayuganda yaba bakooye takyalina kyagamba munnansi oyo yennyini agambye nti nze mpulira nga ebintu bya Yosete Bukabulwa bintamye mbikooye era katulabe embeera nga bweri nga baganda baffe bayimukiddemu. Mwebale nnyo baganda baffe okuyimukiramu okulwanirira ebyammwe okulwanirira ettaka lyammwe bannange kikulu nnyo okuvaayo ne mugamba ekimala kimala. Okugenda mu lukiiko lw'omambuka olubadde luteesebwa ku by'ettaka lino lyempulira mugamba abalaalo mu Uganda temuliimu tribe oba ggwanga lye bayita balaalo ate tebabalimba nti abo be muyita abalaalo mu mambuka ga Uganda nti banyankole abo Bannarwanda abaagobwa Tanzania Kagame n'abagaana okuyingira e Rwanda Mwami Museveni n'abaleeta wano era ensonga lwaki olaba batambula n'emmundu gwe ne bakusanga n'ekisusonkole ky'amasasi bakutwala ne bakuba amasasi ne bakutta naye bano batambula n'emmundu. Kano lwaki nkogeddeko ti mwabadde mumpise Honorable Gilbert Olanya mu lukiiko lwammwe nga nze mpigwe munoonyeza mu Buganda naye nga temunnatunoonya mulina musooke mugende Chief Justice ze Mucholi
Minister wa Justice Mao naye Mucholi musobola okuresolvinga issues ezo naye mulina okukimanya nti ababalaalo tebajja buzimwa Museveni yabaleeta ate era ffe twali tumusabye olubereberye kuba ensonga y'ettaka mbadde njirwanako nzeke Nakaseke yali abaleeta Nakaseke ne Luweero Olutalo lwonna lwemulaba olw'ettaka oluli mu Katokolido Mubende Nakasongola Kiboga nga jjabawe emmundu ne ssente nentandika okulwana Olutalo lwemwalabanga Nakaseke naye nalulwananga bwomu kubanga mukimanyi nti abantu baffe bonna abasinga Museveni abawadde ssente abaguliridde tebakyasobola kwogera n'olwekyo akonkogeddeko ak'ettaka tusaba mwami Museveni abalaalo bootwala mu Northern Uganda olw'okuba balumirirwa nnyo. You should take them to Western Uganda. There are so many vast lands in Western Uganda where you come from, Mr. Museveni. The land which you can give to the Balalo instead of displacing our people from Northern Uganda. Nobateekako ekifuba n'emmundu njabye n'akakiiko ka human rights kabayise Musimanyi bw'oyogera ku Balalo mbu ososola mu mawanga. There is no tribe in Uganda called Balalo. These are Rwandese above Tanzania abali bagenda yedda balinga 1.2 millions. Kagame n'abagaana okudda eri kati ono omukulu n'abaleeta wano entalo zetu. Baffe twogera ku ekyo tetwagala kuyiwa musaayi ffe tuva mu Lwero twayango twala omusaayi weguli mwe Museveni bw'oba olumirirwa nnyo abalaalo batwale mu Western Uganda gy'ova waliwo ettaka ddene mubagabire ku mafaamu ago naye don't displace people. Nze natandika nammwe Nakaseke kubanga kakati abamu be bagobye eri mutandise era okubakomyawo wano nga muba amize n'emmundu. Seewo mukama wange osonyiwako nkogeddeko kubanga wano tuli mu lutalo lwa ttaka ate lw'amaanyi nnyo ate bannaffe abayogeranga bonna babaguzeeguze batono nnyo abakyayogera buli omu akwesa omutwe nga teriyo n'omuntu n'omu asobola kwogera abantu bafeebaza nnyo abantu beekayunga babadde beerwanako ku by'ettaka. Nalabye Kulayi gy'ayogera mukimanyi mw'okuba abasirikale tetwabateekanga okubatwala mu missoni za ttaka kubatwala kusengula abantu baffe kuba mwe mulowooza olw'okuba abantu basirise nti basiru mwe mulina okwegabanya wano ettaka ly'abantu baffe ne bafuuka emmombozi. Olutalo lwe tuli bumusirwa bulijjo kyo mulina okukimanya. Abasajja abafuga eggwanga lino tuyinza okulowooza oba nti bannansi babalogaloga kugamba bubeera olowoleza mu nsi y'abalogo oyinza okulowooza nti bannansi babalogaloga n'abamu abantu bwe mwalowoozanga nti bategeera ogenda mwana watte okumukoonako nga kiwule ng'ekiwedde emirimu ne bwe twali tulowooza nti baasoma balina direction gye bagenda okutwalamu eggwanga lyaffe ogenda okubatunuulira nga tobaawula na bataasoma n'olowooza nti tulina ba senior citizens naye ogenda okulira ebigambo ebibavaamu byonna basooka kulowoleza mu mbuto na buntuntu bulyawo bukunkumuka bwe babawa ne babazanyirazanyira ku bwongo ensi yaabwe yonna neefuuka ekisisi n'ofulumako ebweru wa Uganda era ennyonyi eba yakukusuula wano n'olaba n'omanya nti ntuuse mu nsi eri field etaliiko bannyini baayo. Kakati kino ekibadde mu palamenti ekisooka mulina okukimanya nti ababaka ba palamenti ab'opposition tebayimiriddewo nti babanja abantu b'opposition bokka. Nammwe abatalina bibiina bya bufuzi bawamba ne babagalira eyo ate tetuwamba balamu bokka n'emirambo tugibabanja egyabo be mwatta leero tugyeta ku ebiseera ebisinga bwe bagenda bano abasajja ne babatetiisatiisa bw'obogerako bajja kutemula bajja kukuba amasasi bajja kutomera mu bakitalo nnyo bo ne famire zaabwe nga mwami Museveni bw'atuula ne bawala be ne batabani be ne bazzukulu be n'abo ne beefuula nti basukulumu mu ggwanga nabana abantu ba Uganda basukulumu. These are Ugandans. Kati bwe mutusindika eri mu parliament era natunulidde Right Honorable Deputy Speaker Tayebwa, you failed the test. Fete tetuli wali mu katemba ngono omukyala gwe nalabye Prime Minister anyway Prime Minister by her standards he's supposed to be a Prime Minister of Uganda. Era abantu bajja ne babuza is that a Prime Minister yayogera ebibozibozi nga abantu babuzibwawo nga n'ensi zetwaliise nga Burundi ezo zetwaliise underdog nazo Prime Minister sobola kujja eri n'aleeta ebibozibozi mbu muli mu katemba nga abantu babuzibwawo. Kakati n'olwekyo olutalo tuli mu sirwangu ate era terugenda kuba lwangu olw'okuggusa ensonga zino kubanga bo bano abakulu bo balowooza nti bannansi obulamu bwabwe tebumatalinga. Bo balowooza nti bannansi bajja bakuumira mu makomera mu kubakuumira mu kutemulwa mu kubakuumira mu kubuzibwawo nti waliwo ekiseera ekirina okutuuka nga bannansi abamu bo balina kubeera ku bunkenge. N'olwekyo mu kubusulwa
Mwami Museveni oyavuwazizza abantu mu nsawo kuba kati buli business yonna ulirize ebigambo bya Mwami Museveni kubyokuluma kwa mu parliament anti kyenkugamba he's in charge of security. He's in charge of security. Mwami Museveni yavuwazizza abantu mu nsawo naye togenda kutwavuwaza bwongo obwongo tukyabulina kino sente musobola zitwala kuba kati almost eggwanga lyammwe buli kyetutunulako kyammwe n'ettaka lyaffe muli tutte lyammwe business zonna mu kibuga obugologosi bwe buzibaddukanyiza n'obugagga bw'eggwanga the other time najja wano nenkugamba nti America etandise okubakwatako nalabye batugobye ne mu kitongole kya Goa kibadde beegirawo mu America nega mukulu oyo ali mu Uganda si awangula okulonda nagenza okulaba batugobye zitagenda kufuna netulaba obugagga bw'eggwanga nalabye wano bannansi bali mu bibozibozi omusajja yajja wano mu America n'akugamba nti golo lyali mu Uganda n'akugambirako just on ali Russia ali worth $13.9 trillion. Era lwe lutalo lw'obaddola bwe luliwo wakati wa China na America kati ono omukulu n'amutwala n'agamba mbu ayagala kumuwa China ne Russia. Omanyi gwe kye bayita $13.9 trillion worth gold. Era ebyo byonna ebyalo bagenda babisengula kakati these are issues ezireetedde abantu emitima okwenyikala. Ng'ogyeko obulamu bw'abantu obugenda tewaliwo ekyali kiwandiikiddwa nti bano bwe mulaba abasajja mwe bwe mwasukkulumya mbu bakitalo nnyo okuba balwana mu ntalo nti mwe balina kubatemula ne batemula abaana bamwe bababuzeewo kati ennaku zino baggala n'amakubo ssebo Mugundi agenda kuyita wano ne baggala amakubo ssaawa mmeka baminisita baabwe babagulira simemoloka ez'obugombe ensi kijja wali olabyeko minisita ng'atambula n'obugombe naye wano babajoogammwe because you are sleeping. Lopu talina bugombe nze bya lopu tombuulira nze omukugambye nze kwe bugombe buba obugombe tebukkirizibwa ate ombuulira lopu nze gwe nteesaako nkugambe lopu minisita gagadi nze nkugamba Lutamaguzi Paulo sebo toyingirira kuteesa kwange sebo ojja kukireeta kati nzadde nze mbadde nkugamba ababaka ba parliament kye baakoze kituufu okufuluma era kye tusaba please be humble today you have guns you feel yourselves bwera bamuli ba kitalo nnyo abantu bonna mu byalo mubagobye mu bibuga mubagobye omukulu ku nnyanja yonna mubakuba amasasi mubagobyeyo ebyobusuubuzi byonna byafuuka byammwe mu kibuga mwe temuwa misolo buli avaayo okwogera yalina gwa mulina okutwala kakati gwe nkubuuza kati gwotunuulira ababaka ba palamenti nga bafulumye because ne bwe banaatuula wali eri mu failed state ngeno Uganda bw'ogiraba etassaamu bantu kitiibwa kubanga nze ne bwemba nga nsanze obalwa omushana oba Honorable Kiwanda nga bamuwambye nsooka kubuuza amuwambidde ki kati wetubuuza Mwami Museveni abantu bafuwa wamba baki abatibwa batibwa kiyinza kubuuza nva mu Luwero Triangle olwaleero minisita bamuyita mukyala Kaboya minisita wa Luwero Triangle yabadde ampise ku mukolo gw'ekikandwa namugambye please amunonte fool mukulowooza nti mujja kujjano mu nsi mutufuulinge nga mujje mbomkwise honorable member of parliament nzigula wa kayumba nga tukyabanja mirambo gyaffe uliriza kivi ne kikuyombe n'olija n'emitaafu tukyabanja abantu baffe babula opposition tagenda ku mukolo gwa sebyo sibifaako opposition ebiro bye tulimu tebikyaliko opposition nawe NRM omayaka sajja ke baali bayita Ichuli jajja Ichuli Ismail Access omanyi baka kuba amasasi kali kawagira opposition omuduumizi w'amagye Katumba Wamala bamukuba amasasi n'omwana we n'ateekayo omwana we ne bamukuba ne bamugamba nti MDF yemukubye eyali omuduumizi w'amagye nti omwana we gwe yali naye mu motoka naye teyamuteekayo bamukuba anti nkugambye gwe baakuba naye mu motoka ne bamugamba MDF yemukubye kakati gwe okuloza Katumba wa opposition Abiriga ali opposition Mando ali opposition n'abalala bangi sebo mukama yetoseka kubanga awanise tasekerera wankenku ebiro bino bye tulimu si bya bulijjo bw'omuwulira nga tubanja abaana bano ate mmwe mugenda ebiseera ebisinga ne mulowooza nti b'opposition bokka be baawamba waliwo n'abatali b'opposition be baawamba bonna tubalwanirira bannansi kange lwaki sebo maliriza lwaki nze ndi wanjawulo ku bano nze nva mu Luwero Triangle
ewaffe wajjudde obuwanga. Mwami Museveni yatugamba mbu ekyamuleeta musike waffe kulwanirira ddembe lya buntu. Era Mwami Museveni yayogeranga nnyo n'avumirira Amini n'ennaku ezo yaganye institute ogigula mwami. Can you imagine omuntu n'owalana n'omuntu eyafedda? It's very funny. Na Mwami Museveni ng'avumirira nnyo bwa Amini n'enjagala kubuuza. Ne bwe twali ewaffe mu lutalo n'Obote yali omubi nabuuza nti mundageeyo omuntu wa Mwami Museveni w'Oluganda lw'Obote gwe yatta. Nkwebaza omubaka. N'olwekyo sebo wange nkimanyi nti n'ogenda kubalala naye tusaba abaana bano bateebwe. Ebiro byammwe biweddeyo. Ffe mutulaba wano tuli bantu naye waliwo abagenda okubabanja. Ne bwe muba muguza amayumba mu America, China weeyo na gye tuba muguza amayumba amayitirivu. Ffe mututunula mwenyinyimba mulaba muli bakitala nnyo. You call yourselves very special. Beside the special ones. Please. N'omusajja oyo alima mu nnimiro oyo gw'olaba ayambale essaati ey'omukono ogumu amatalinga kubanga naye Munnayuganda era alina rights. N'akakiiko kano aka Uganda Human Rights kemaliriza nako akajjuddemu bakada b'NRM. Please sober up. Ffe tubalaba abantu mwe nga tulowooza nti muli bantu bakulu. Mulina aicho ezitegeera. Olaba omwana wa munonga abuza olw'omulimu nga bamubuzaawo. Ogenze wala. Sigenze wala. Sigenze wala gwe kuddawo okubalaata. Aicho kitegeeza nti obwongo obukola n'obalaata. Bali ba commissioner. You were commissioner so what? Kaneta kiziganya nawe akugambye aicho. Uliza kyenkugamba. Olina aichu ezofisi za government abo mwe bazimbira yasi bazisoosemu bwe tuba tubanja abantu baffe n'okanula amaaso go. Amaaso kugwanga onale Butabaguzi koma. Tweyanzizza nnyo mukwano gwaffe Muganda waffe omukulu Honorable Lutamaguzi Semakula. Tusiimye nnyo ebigambo ebirungi ebyo by'otuwadde era tusuubira nti kati tutambudde. Abantu baffe bo tubeetaaga oba balamu oba bafu mutuwe abantu baffe ate ne baganda baffe ab'omu Northern Uganda namwe mwebale kusitukiramu kwerwanirako ettaka lyammwe munnange akammwe ke kammwe temukkiriza muntu yenna kubatwala ku byammwe nga mulaba muyimuke tulwane muyimuke tube nga tweddiza ettaka lyaffe eryatwalibwa abampembe temukkiriza muntu yenna yenabbaza mabega temukkiriza muntu yenna yenabalaga kubo ddala lyerikuba ettuufu lyemukutte erigenda obbayambako ate okutuuka ku buwanguzi. Temukkiriza Yoseri Tebuhabula omanyi musajja mulimba alimbalimba nnyo ayinza okugyayo n'abalimbalimba mbu abalalo bagende naye ate era nga y'omuntu y'omu yabasindikira abantu bano okuva gy'abajje. Wabula mwe mukwate bantu bano mubagambe muddeyo gye mwava tetubamanyi tetubaagala wano ewaffe tetwagala na kumanya wabula kyetwagala kubasengula ku ttaka lyaffe. Abantu bano era mujja kulaba nga basimbudde nga batambula bagenda. Naye buli munaddeyo ne musirika ne mwesirikako ne mutabako kye mwogera baganda baffe naddala abali mu Northern Uganda abalalo bajja bafunza batandike n'obbagoba ku ttaka lyammwe babawa amateeka. Munnange temwesembereza mbasaba era tubasaba nga tubategeeza nti baganda baffe ab'omu Northern Uganda tuli wamu nammwe kuno okusimbula ke mwasimbudde era nga tubategeeza nti mulwanire eddala okulaba nga muzza eggwanga lyammwe we lirina okudda era nga mukuuma obuwanga bwammwe nga mukuuma ettaka lyammwe. Agali awamu ge galuma ennyama. Mwimukire mu baganda baffe mulwanire wamu buli kimu kijja kuggwa. Museveni yalina bigendererwa bye birala byali mu kubala era mbasaba baganda baffe mikwano gyaffe tuyimukire wamu agali awamu ge galuma ennyama era tujja basuubiza nti ebyaffe bijja kuteerera bulungi buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nga bwe twakibala oba nga bwe twakisuubira. Yes.